Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero amawulire genkuleetedde ye mwana mulenzi oyo ayitibwa Ronaldo. Emabegako awo baamugoba n'abeera nga takyalina ttiimu gy'asambira oba kiraabu gy'asambira. Olunaku lw'eggulo ttiimu kiraabu ng'esangibwa mu nsi gye bayita Saudi Arabia yatutte mwana mulenzi gwe bayita Ronaldo abeere nga agisambira omupiira. Kiraabu eyo yayitibwa Nassr FC nga kiraabu eyo esangibwa Saudi Arabia. Ye yatutte mwana mulenzi ono ayitibwa Ronaldo abeere nga agisambira omupiira. Ronaldo bagenda kubeera nga bamusasula ssente mpitirivu, njagadde mbeere nga nzikubuulira. Muzaawane waffe Uganda bagenda kubeera nga buli wiiki bamuwa biliyoni 15 buli wiiki z'agenda okubeera nga zaafuna mu kiraabu eyo gy'agenda okusambiramu esangibwa mu ggwanga lya Saudi Arabia. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.